omuntu yenna bwe bali bayimba oluyimba lwa Tembeya Enjiri oluyimba lwatambula oluyimba babuuza bali kusanga mu bbaalo oba bali kusanga mu ssabo bali kusanga mu ssabo tuntuntuntuntuntu bali kusanga wa ebintu ebyo babiyimba bayogera bingi nnyo oluyimba bane lukola obunnabbi amanya nze Dora Jimmy Sempungo program Jolly called the round table mutusasiremukko twalina kubeerawo olunaku lwakutaano ne bikyukamuko katini olw'ensonga waliwo embeera egenda Masso mu Ggwanga nga tulina osooka owummuzamu katini kiri kigwe then tuyingirewo olunaku olwaleero kimeza kikyuseemuko olw'ensonga nina panelist ogo bwannamunigina era nga leero nzikiriza nkugamba ebigambo bino wammanga yes say no to sin Monday buli kimu tugenda kijja mu ddiro olunaku olwaleero kugenda kubeeramu okusomesa okuyiga n'ebintu ebirala bingi nga tuteekateeka okukyusa G256 ogifuula ey'omulembe n'okubafumbira ekijja nga kyamaanyi nnyo tugiguddewo bwe tuti olunaku olwaleero panelist wange omulungi ennyo bwati naye mukama n'ŋŋamba nedda Dola ekyo tekyetaagisa jjajja Grana si yo yekka jjajja Grana ate Grana esaala nga yagikyusa Sala ki? Esala. Nuli yalinga sabanga Grana ajali eka. Jali kati. Jali kati. Ekituufu. Nuli yagamba mami aterake. Tisagala kusaba mami namba jjajja ate kati yakikosa ate leero ebintu ebigenda. Era ikoko wamulabira teyali nange. So naye nsonyiwa nakolako olugambo. Webale. Nakolako olugambo. Webale. Nze nkolera abantu. Ningamba naye nakube simu we nakube simu nembivako Saddamu kola lugambo neyame Masso naye webale naye kati nsonyiwa onsonyiye era onsabira kumpewo bagambe ndi mubi sisonyiwa Dora olaba mbadde njagala kutereeza kintu kino nti nali nkolera abantu kati nenzijukira abantu bangamba nze nemba kinsolo ate kati awo nga kinnumyemuko kale sole manti kiwedde osonyiyiddwa abalabi ba G256 erinnya lya Yesu Kristo lyebazibwe muli mutya mugamba mutya mwebali kubanga muli ku munnyo mwebali kubanga muli ku Dora Jimmy's mwebali kumugumiikiriza era mwebali kunzikiriza na kujja mu show njagala okubuuzaako mwami Sempungu webale abasajja bazira eyo statement erina weeja era ejjamu ku bantu wawasa Dora Jimmy's basajja bazira bw'ogatta eddalu n'ogatta haiti n'ogatta kwegamba ebintu bingi atosose kubanze shene na nyuma gwe nga wankolako amawulire kitofu kiregedde kitofu naye abantu obalaze kirala bwe mutula mu butebe balowooza ndi muwanvu kati obalaze kirala bagamba kati bayimirira yenkana balina kulaga ngatto gy'olimu nti mpanvu kikola sense mami wanje laavu bweti bwekoze ate kati ntandikiddeeyo kikijja lugambo lwe lukutawaanya laavu bweti bwekoze buli lwekulaba odda buto kitiibwa kya Mukama mwebaza twebaze musumba ne Katonda byonna Katonda yakola yes webali kunyirira kitiibwa kya Mukama nakoma okulaba nali nina emboozi gye nkujjako nziramu okukulaba nga nkukolako lugambo nga sikulaba naye nga mu birowoozo nkulina nziramu okulaba nga nina kyaka vidiyo era ke nalabyako nja kaleeta Masso olina badi bulaka akonja kaleeta Masso eri Masso leero sigenda kalaga abayimbi ba gospel balina obulumi bungi bwetugenda otandikira nabakoze eki olina bingi byobakoze era ekikulesezza wano kanayo kyani obulumi bwe balina bagamba promotion abakalubiriza abafulumya ennyimba kumpi buli weekend wabawo abaana nga 10 abafulumya ennyimba ne batuuka ekisala ne bagamba batemba wadde platform zimala oluyimba ne lukuba omulundi gumu mu week abagala power plate muzibawa nga gwe music manager tukoze tutyo okulaba nti abaana abato bano bayimba ennyimba ne zivaayo kubanga abamu bayimbye naye bagambye mubasibyeko abayimbi abanene mbulumu kimu bibiri ne mukuba omuyimbi y'omu ku Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday bonga abayimbi abato balituuka ne babotola oba basobola okubotola abayimbi ekisookera ddala bw'ofulumya oluyimba obadde na intention ki lwaki walufulumiza kanzikirize nti mwena mwagala lukwate ku bantu nawe bw'oba oyagala lukwate ku bantu walutaddewa baluleta bazitanga ku TV stations ne mubamalamu amaanyi TV stations nti no production mubi bayimba ng'obukwale tetugenda bamalamu maanyi nze nina ekintu kye mbagamba nti ffenna tusobola oyimba era tulina abayimbi abasobola okukoma ku kituuti kasita osalawo n'ogenda mu studio then you're professionalizing the music
Yes. Kati bwe tuba tugenda mukuba tugendera professional standard. Yes. Asuka okuba nti just luyimba lwa gospel. Luyina okuba bw'oba wagenze mu production lwaki tewakuteewako essimu n'olurecordinga n'olutuweereza. So bw'oba wagenze n'ogamba kati ntaddemu ssente kangene mu production studio then omutadde ku professional level. Naffe abamuwuliriza abaagala omukuba tugenda kutwala ekyo. Promotion tugikole tutya? Promotion omulembe guno ekibatawanya kati abaana balowooza social media ebamala. Mpulira TikTok bakola challenge bateka ku TikTok amuteka ku Facebook namuteka mu WhatsApp group ey'omuntu. Nze nina instances nyingi nga abayimbi ba gospel bampereza ennyimba mu WhatsApp group. Si mu group mu WhatsApp inbox oli nakoleza link nagamba check out my new music nantekayo YouTube channel. Sichirabangako Levikson ng'akikola, sichirabangako nga Bugembe akikola, Pastor Wilson Bugembe, sichirabangako kati Judith Babiri akikola kubanga ali bweru. Era ajja kuweereza ka message agambe haisu, this is my new music. N'akasimu akakuba mpulira nagamba album yange genda fuluma mwezi bwe guti. Bwamukuweereza ali bweru wa ggwanga. Omuyimbi wa gospel ali mu Kampala ndi Wakiso. Ng'oyagala music manager akwate essimu ye data we adownloading oluyimba then alujeko aluteke ku computer then al programming bameka bamuweereza olowooze nti anajjukiranga bwe mulimu gw'alina okukola. Kati TikTok ene balowoozesezza bamala. Kati TikTok kyebawadde ebawadde fame ku social media music tali mu bantu kituufu. Kati abantu tebeetaaga luyimba ddukuba mirundi 10 olunaku. Waliwo n'ennyimba ezimu oluyimba mulukubye omulundi ogwo abantu ne balusaba bennyini nga gwe tolutadde nayo tolupromotinze. Kati abayimbi ba kakati yes mugenda kwekwasa media zesije zimwe zibatereddewo obuzibu nti basaba ssente naye mulowooza bonna bwe bali muzitambulemu zonna bwe zigana then mu keeping ku social media. Ezimu tezisaba ssente naye mbobbo ng'abayimbi abato muganya okubanyigabo munyigawo bammwe bana abanene ekisinza okubamenya ne batuuka ne bagamba ba music tumuveeko. Teri muyimbi muto mu gospel. A calling is a calling kyoyina okumanya. Katonda bwakuyita tetuyinza kugamba nti Musa yali nabbi mukulu Joshua teyali. Tetuyinza kugamba Elisa yali w'amaanyi nnyo Eliya so Elisa muto upcoming prophet. So Katonda talina upcoming mu gospel bw'aba akuyise bw'eba season yo. Kati obuzibu ekyo kyennyini kyemu attitude mwe mwogerera yegenda obaleetera obuzibu abantu obutakuba music wammwe. Ekirala gwe mugamba nti music wammwe aganyo oyitamu tukuba banene kati tetukuba bayimbi. Nze sikuba Levikson gwe ngenda ogerezaako bwe mba nzanya music sikuba Levikson nkuba luyimba. Kati Levikson bwakera n'afulumya oluyimba ng'oluyimba baluyita ki? Tugeze baluyita tukole oli yasembo yimba kayimba yayimbe nkudi gospel version otyo nga Levi yakakubyewo. Levi bwafulumya oluyimba tuva ku Levi ne tutuulira oluyimba ne tulukuba. Kati oluyimba bwe tulukuba Dora n'aleeta oluyimba. Oluyimba lwa Dora lusobola oku overriding olwa Levikson nga lulungi. Oluyimba olulungi teruliikanya aluyimbye. Oluyimba olulungi oluyimba olulungi kankugereze bw'otunuya Pastor Brian Lubega wa leero than Pastor Wilson Bugembe. Kati Pastor Wilson Bugembe kangeza asobola ofulumya oluyimba ne tulukuba pastor yafulumiza oluyimba. Brian Lubega n'afuluma yazirwana ne lubika si lwakuba ono munene. It is about the song. Music bw'abanga akyali ali substandard ku bayimbi abato bemweyita abato ng'owabanene akyali ku standard ennene kitegeeza yagenda okukuba. Kati music wammwe mumujjeemu kiri nti tuli upcoming. Fulumya oluyimba ng'olumanyi lugenda ku market professionally lugenda competinga mu buweereza. Toyimba buyimbi nti nabikuliddwa. Bw'oba wabikuliddwa muyimbe genda ku kituuti kyonna ekyekkanisa ya muyimbe. Kasi toyingira studio bikulirwa professionalize. Ne Dawudi we yakubira Saulo egundi eki is it a viol bagita batya
Kangambe ekivuga ebaguba mulere kale Daudi we yakubira Saulo ekivuga Bible egamba he skillfully played it. Now skillfully okumanya so kati bayimba bano nga Katonda babikulide nenga tebali skillful kitegeera kati mu improving buli kimu eddoboozi yo likoleko saba naye bw'ogenda mu studio noonya studio ennungi offers weziri naye omuntu agenda kufulumiza ekintu ekigenda okuba ku standard eya Brian Lubega oba nedda waliwo olimba oluteewalika kuba ne bwotalu programming so bapromota bagenda kwanguyira buli promota ayanguyirwa oluyimba olulungi era n'abayimbi betulaba olwaleero abanene waliwo oluyimba olw'abatunda okufuuka kye bali so gwe kolanga onoonya oluyimba ne bwe luba oluyimba olu ekizibu mufulumya muli ku quantity mwagala buli sawa ofulumya balina competition buli lunaku nfulumya buli mwezi nfulumya buli ki ayiseewo olulwe nedda sabira oluyimba lwo naye bwe lufuluma beera nga Daudi be skillful oluyimba lugenda tambula lwokka abantu bagenda kunoonya nze nina abayimbi bennoonya nakeera ku makya nempulira omwana omuwala gwe bayita Rowena nga simulabangako simukubira music we namwenoonyeza nenkubirako ne mugamba nnoonya omuyimbi gwe bayita Rowena nanga bwe mwagala mujja mukufunira naye Rowena nga simulabangako talinyangako ku Salt naye oluyimba lwe ennyimba ze lukunoonyesa yes omuntu gwe fulumya oluyimba luteekewo nawe oluteeka lutwale ku radios oluyimba olulungi teri aluzibira Salt bwegaana oddukuba abawuliriza ba Christian media abasinga bebamu agenda kuva ku Power ajja kuva ku Spirit ajja kuva simanyi ku TV ajja kuva ku TV yonna endala kwalulabye akube ku Salt abagambe njagala luno oluyimba music manager kikakatako okuleeta oluyimba olulungi kituufu so abaana abato temwemulugunya mukole abakulu be bakola musabe mufulumye n'ennyimba ennungi basudako ku Player Mountain Player Mountain mugenda abana bebasenya mwebase sina mifaliso okyali awo nga waliwo ebintu bingi ebitulumya omutwe twogedde nnyo ku bivulu okusala naye ate omwaka guno gulabika okuba tebisaze bitemye butemi nabeeva kuki bannange twanyizaani ekivulu kisala ne tujja wano kati nganze ntera okujja neŋŋamba ekivulu kyabooze naye nga nange mpulira Katonda mbuuza ddala ddoola bw'ova wano genda kwenenya nti olimbye oba nga mbuzaabuza mbikabikako olowooza nabeeva kuki ebivulu nga bisala nnyo ensangi zino ate okusinga ku kibi ekyaliwo omwaka guli kubanga neyasembye okukola ekivulu juzi kate tumutwaliremu ambyulensi ng'embeera si nnungi obirabako eyo ebivulu mbiraba era njagala obeebaza mwebale keera ne mugamba ne muteekamu ssente oba ne mukola buli kimu mututegekere ffe tujje tunyumirwe tusinze byonna kyoba otutegekedde naye ekisookera ddala karakita y'abayimbi kyenjagala osookerako abayimbi buli gye mukoma okuba n'erinnya ebbi ekivulu ky'abantu tebagenda kujja omu atambula ng'agamba omulala n'agamba omulala osobola osigala ng'oli popular ng'abantu bonna bakumanyi naye nga bakumanyi mu bubi naye nga gwe tomanyi era bw'obayita ba-associate nawe tebagenda kujja kati ekyo kimu ekyokubiri abaana bategeka ebivulu bingi abayimbi bano bonna bwe bategeka tugenda okwekanga nga bonna bwe abatategese oba kale bw'otegeka ddoola olwaleero nze nina kangeze mu mwezi ogw'e11 naye ngenda kuba ku kivulu kyo mu mwaka bali buli wamu muli buli wamu performance zammwe zezimu bona olinya ku kino ekivulu nekiri kati wootugambira nti olina ekikyo tumaze okulaba tukufunye ennyimba zonna zituyimbidde yes oyinza okuba nga olina hit ekyo kiyinza otuleeta bw'oba tolina hit obuzibu bugenda kujja kubanga obadde buli wamu njagala kugereza ku bayimbi abamu essaawa zino singa omukyala avayo Judith babiri n'agamba alina ekivulu tetulwanira ku Serena tetulwana ne twekuba lwaki wadde kuweereza naye kasita ekivulu kyonna ekintu kyonna event kasita ogiteekamu ssente tokyali mu buweereza
mpulira tokyali mbuweereza mpulira kitegeeza kati bye mukola ze muyita concert. It's not ministry to get to support ministry. No, it's not ministry. They're making money. You're making money. Kati ekibuzo kiri nti ogenda kola sente abantu bazirina. Abayimbi aba gospel bw'okola ekivulu manya oyingidde business market. Kati market gy'oyingidde ogenda noonya dynamics ez'okukola sente. Obuzibu buvaawa ng'omwana akutte ekivulu n'akwata secular media houses naziteekako nga ze zikulembedde, n'akwata gospel media houses naziteekako, n'agenda buli wamu akoze press conference ya kabi, ataddewo enteekateeka ennungi, ttiimu emuwagira nnene, buli kimu n'afuna abantu ana nga sente zatadde mu bulango mpitirivu nnyali mabanja asuubira mulyango gwe gunaazisasula. Kati kankubuulire ekintu kye bayita ekisa kikulu n'ebiro bikulu. Abantu bonna basobola okugamba tekka ekivulu. Katonda gwokiwulira nga agambye kitegeka. Oba luyimba luyinza okuntuma. Nze oluyimba nga lwe luntumye abantu nga luyimba. Oluyimba lukutume okulanga. Osobola okulanga naye abantu nga ne miziko tebamumanyi oba tebamwagala. Nga nawe wennyini basobola okuba tebakwagala. Nakyo kisobola okukosako omubakaka. Yes, osobola okulowooza nti oli famous nnyo kubanga TikTok ekkuba. Naye ng'abantu abajja mu kivulu tobamanyi. Season nayo mwolangidde enkulu. Bw'oba oli muyimbi muvubuka, first audience yo ba students kuva kuba primary paka ku university. Kati toyinza kuteeka kivulu nga baana tebannawummula. Kikulu. Then tuyina obuzibu bwa ensi ffenna etukosezza finances nzibu. Kati naye tuyina ate ebivulu bye tugendamu. Lwaki tuyina kati nja kugereza abayimbi abali international tuba tetubamanyi, ekyo kigenda tusika tugende. Naye abayimbi abali wano abali loko bwe muba mu planning ebivulu temutuplaningira nti tulina sente nga abantu abakulu abazadde abagenda okujja twakaza abaana ku masomero oba abaana tebaliiwo kigenda kukosa. Naye n'ekintu ekirala, we need a culture. Culture eyo nga tukimanyi nti buli mwaka omwezi weguti Dora ayina ekivulu kye bayita planning. Nze waliwo ekivulu kyendabye consistently nga singa mbadde nsobola nandikigenzeemu Alive in the Park. They have a culture ennungi. Culture eyo bwe yatandika si bweri kati. Era omwaka ogwaddako ogwokubiri bw'okiraba waliwo change. Alive in the Park Laneke tajagala. Omanyi nti Alive in the Park yateeka wali nga Laneke ali wano, Laneke yafuna abantu babiri. Laneke teyeetaaga kwagala Alive in the Park. Agitegese yeetaaga okuba nga akyagala kyategese. Kati Alive in the Park bw'ogiraba, it has now become part of our lives. Nti tuplaninga buli mwaka tulina Alive in the Park. Kati abayimbi bali on and off. So tetubateeka na mu budget. Kati bwokeera n'ogamba njagendako mu bivulu. Kale kangendeko mu bivulu byonna kansalewo nti njagenda. Naye ngenda kulaba nga wano wooli, ne wano wooli, ne wano wooli. So teri kipya kyogenda kumpa. Musically toyina kipya kyogenda kumpa. Oluusi beetaaga woba omanyi nti guno omwaka olina ekivulu. Vaako mu bivulu ebirala. For like 3 months, leka tukumisinge, tukunoonye, tekawe ennyonta, exactly, tekawe ennyonta. Bwebanga church, go to church, that's ministry. Eyo yonna oba oli mu kumobilizing abantu. Naye bano abali eno bonna, obeetaaga ewo ku event. Kati, mulekerawo okubanga mwesiba ku bayimbi abategese obbawa muyimbe. Kituufu ne balwanira obuzindaalo. Ne mulwanira obuzindaalo. Ekivulu kye basimbisizza abayimbi baffe layini. Ng'ate muyimbira eddakiika emu. Ne batandika ogamba Gwani. Omwana yabuuza Pastor Justin Nabosa Gwani. Va mu layini ddamula. Nengamba really? Bayimiridde mu layini eva kuno paka kuli balinga 18. Bonna balwana ani azzaako akazindaalo. Naye bwe batuukayo bayimba mogolo. Abayakatandika puulo. Nga baleeta omulala puulo. Kati abayimbi mweteekeko value. Especially kye bayita ebivulu. Mu ministry kirala. Musumba bwakubira n'agamba jja ku church oweereza, that is ministry. Ekivulu weetekeko omuwendo. Omuwendo guno nti olina we batakuyise togendawo. Abaana basabayo. Togendawo. Tobera to available. Abantu bagenda taking advantage. Tebagenda laba value yo. Muwendo gwo. Tobera we batakuyise. N'ebivulu bye bakuyiseeko. Bawe amateeka ago. Obagambe nti mngenda yimba saa mmeka nti ku saa 2 berawo kwemu kitundu 30 minutes ziwere 2 tebakuwadde 2 kitundu va mu kifo
leka bayiga okuvaluinga bano bonna abantu babayisaamu amaaso kubanga mwe mwennyini mukyeteereddewo mutandise okumanyirwa mwawule ministry kati ne industry kasita ogeza n'ogenda ku kintu nga basolooza that is industry bakuwe respect bwe bate bagikuwa vaawo you have a brand to protect as an artist kati si muweereza bwe nkuyita ku mbaga oba tokyali muweereza you are an artist ayeetaaga okusasulwa then ne bayimbi bannammwe babawe ssente kituufu babawe ssente basolooza zaaki kati lwaki okitegeka kati omuyimbi waaba akuyise ensonga lwaki abayimbi muyimba n'oluyimba lumu muli babwereere muyimba oluyimba lumu oli DJ n'akumanyira n'alujja nayo talina budde naye bwe munaabasaba ssente bagenda bawa ekitiibwa bonna banayogera nti kati mugifudde nedda temugifudde business kasita ateeka coin ku mulyango bwagamba tuzikola abaana bano babuloga ke batandise okuwandiika ebintu bino tunawangaala nga ono kati mami enensi togimanyi senga sidi tomumanyi kamukwanjulire senga sidi mukyala ali awo tali mu Uganda akwata erinnya ly'omuntu n'agenda n'alikasukayo n'ababuuza wali nakyamumanyiiko abantu ne bavaayo bagamba yanza mumanyiko kino bakitema kigenda namugamba yananga mumanyiko nange mumanyiko yabimperezaako lumu nga muli gossip ali muli banna kati nze kinuma kale ebimu nja kukkiriza bya bulimba ebimu biba bya bulimba naye kati jangu tusooke tusome babiri omanyi nja kisomanga bwe kiri ekyabadde kusenga asiti gwe nsobola okukola naawe olugambo wiikisi bbiri ati kisobola kuba biri babaako gwe bagoba ate nyamma okwanera nze olinga mpaddeyo obuwi ogambye otya kuba biri kubaako gwe bagoba kati teeberezaamu kalaawo kati tumaze odwogera olugambo tulukoze ku mpewo abantu balulabye ani kufa embi gwe bagoba mami nze bangoba kubanga manjogedde amazima nakamugola byennaku muzimuno olugambo lwange kandwesigalize togenda kungobesa leero naye ante kankulage ku kale katono nnyo ono ngaate ye tubadde tetumumanyiiko bino bwabadde tamumanyiiko balimu lindako 1 2 3 nebiga ku dola lumu bali kuteega kati noli bambya lowooza nze yamulopa nedda mukwano sinze yakulopa ali ku weird confessions simumanyi omuntu ali mabega wayo I thought it's Doreen Nasasira but it's not the one so go search for her oba omuntu yenali behind it bagamuwa story olumala weewolereze bulungi naye lekera okono n'erinnya lyange n'ery'omwami wange ng'ogamba fe abakulana no one can because we know a lot and we can't say anything about you so kati bambi weetereze nedda ono gwe batega ku weird confessions mbu akwata agenda agamba abantu yakubira Holikin n'agamba omwami wange n'akubira Fortune Spice n'amugamba yagamba Lena Price n'agamba abantu bangi ng'abakubira anti yagamba fa abamurwana ogamba Damasco kubanga nabira babiri online ng'abamwogerako oba bituufu oba si bituufu ye yalina okutereeza erinnya lye no ne bw'abanga si bituufu tulekerawo oluusi okusirika ennyo bw'oba ekintu okimanyi nga si kituufu ku ggwe yes vaayo oyogere kubanga waliwo abantu abagenda okitwala then bwe kiba kituufu oba olina kwetereza so kyonna kyekiri kubanga kati boogera ku bantu bangi nange banjogerako so bw'obanga ekyo si kituufu ate gwe nakugeya juzi weeks nga bbiri emabega nenkukolako story kati enkeera nafuna agambuguma neŋŋamba sijja kukola nga olugambo lunsindika go back omulabi waffe omulungi nampeza naŋŋamba kati gwe wakitegedde nti abamu tebakolako kyokka nakola ku gwe ensonyi wa solidia sole sweet omwami ali kyamate bamuyita Deus agambye bw'ati his challenge that his church doesn't support gospel music ne bwagenda ku church endala zonna bamutunuulira bubi kubanga ewaabwe embarara wekyamate kiri mbarara that road nagamba bamutunuulira bubi nagamba kati yakoze atya okupromotinga music nga ne transport yamuleeta ng'ekampala okumuleeta tamulina music katusooke nabadde njogera liko concert something small abayimbi abategeka ebivulu by'abalokole oba ba promoters oba manager kasitoba ng'ofuuse event organizer
bwe muba mutegekanga ffe be mutegekera mutulowoozengako yes budde ki bwe tusobola bwe mutugamba nti ekivulu kitandika saa 10 yes omuyimbi n'alinnya ku kituuti ssaawa 4 ez'ekiro ba 3 bw'otegeka ekyokubiri tetugenda kujja yes bw'ogamba nti event etandika saa 10 let it be saa 10 n'abalokole balina obudde bwe batatambula tetuli batamiivu tunywa omwenge tuveewo saa ze twagala kati olina okubalirira ebyo ebintu byonna ekirala venues si buli kifo ekiri available nti osobola okitegekeramu ekivulu ky'omulokole so ekivulu osobola okuba ng'ogamba ntagetinze bavubuka abavubuka b'otagetinze obatwalawa can they access the venue bwe baba abantu bakulu n'ogamba nze njagala abasumba bonna bajje kati gundi nja kubuulira abayimbi batera okugamba abasumba tebagenda mu events ekitibwa tukiwa omuntu era wekigwanira katonda yamusitula n'amufukako amafuta basumulula obutaala bw'abantu ku mmotoka nze nagenda ku fidodida emirundi ebiri ne bansumulula emmotoka siddangayo era nagala siyinza kudda ku fidodido siyinza kudda ku plaza kati omuntu ne bwategeka atya ekivulu nafuna experience y'okunsumulako amataala hari yabagijjako ne kana akantu akalinga akawundo wano maaso ng'ate no ne driver mwali twamuleka ne tugamba nti kati ne yeebakamu ne bamulagako ettala ne balijjamu kati abasumba bano twagala bajje ku bivulu naye tulina obbateeka mu birowoozo nga tutegeka event nti wanaasobola okujja because katonda yamufukako amafuta nammwe ekitiibwa akigwanira si nti kweraga kati bw'okwata n'ogamba nti abasumba ogenda kukwata abasumba b'ekibuga 6 obateeke mu fidodido olishiwa banajja tebajja where are they going to park tewali their security nothing in case omuliro gukutte bafulumirawa ebyo byonna tetubitunuulira kyovulaba ojja musanga ng'omuyimbi ategese ku serena basumba ne babayaabo there is security entrance exit naye n'abantu okubanga ali safe si safe nti fena tugamba katonda yatukuma that's true naye omubisi nga ali mubazze mu audience how safe is this pastor how safe is the Katikiro of Buganda how safe VIP nakastogamba nti VIP treatment erina kuba VIP treatment I've been to events nga VIP kyewakoze kuwagira muyimbi there is no VIP treatment why owa ordinary asobola accessing VIP tables mu ngeri ki nzize kukubuuzaako meaning munze kubuuzaako teyafunye VIP protection kati VIP protection kati omulala yenna agamba jakuba ntudde omwo ate abantu benneewazeeri bajje eno njogera ku basumba njogera ku bantu bonna abalokole ng'akasente kakalina ng'asobola okuwa obukadde obwo butaano bw'ogenda ku serena VIP kizibu omuntu okuva eri okukkirira abukaddi banneewamalira amadala nga bamukutte dda kati gwolowooza table ye VIP that's a table and a cloth it is more than a table and a cloth. So organize well. Yes, organize well. Kati ovula abasasula VIP tables tebakyalimu. Kituufu. Bw'onooge bazituka akabana y'abaana batuwa VIP. Natandika nina table nagitegese dda. Nagitegese omuntu anakuwase. Okimanyi nti ogenda mu bivulu bya secular nga VIP bataddewo ne barricades no access. Nakiraba ku Levikson Ekololo. Yekka. Nga waliwo ba Asha. Nga balina we bazinira ne copy blind chaliyo yes ne copy blind ndozolaba na buje bakoma okweyongera nga bakula mu music ne exposure bayiga ebintu bino kati naye abayimbi tubasaba bemba magalo tegeka events musabe mumanye season kimwe mutegekera mu planning n'abantu omanye nti ekivulu otandika okyogerako nga bulayo emyezi 2 oba 3 okubeerawo n'ekirala mulekerawo okubeera buli wamu muli buli wamu mulina group seze ezaba abaana babatandise obbamanyira baboogerako oli nabo buli ssaawa bakuba ebifaananyi byotetegekedde bali buli kimu bali wano yo everywhere fani alina birthday akuyise kubanga bambi bakola WhatsApp group yo olina okubeerayo but you're too available abayimbi abeebweru abatalina fan group wano lwaki bajja abantu ne bajja you don't need a fan group kibuzo kyobuzizza satambudde na sente soma airtel tewetaaga fan group tewetaaga makula music tewetaaga kintu kyonna naye bwe baba kikoze eyo mutima nga gulinga ogugana okuwa naye zengenda okwata zigambe Ggwanga omanye bwe mutwe mutandika abaana bano si babi basobola okuyambako wandikamu ennamba n'amanya gereeta ogaŋŋambe Dolo oyinza okuneyambululirako n'olukumi
simuyonzibo so abaana bano si babi bafanzi bammwe naye tobeewa nnyo okutuuka okubanga baboogerako kubanga kati baboogerako nnyo abamu batandise n'okugamba kati kambabulire awali ekitonde ekiwala n'ekirenzi wagenda kubaawo omuntu afunako affection ku mulala oba attraction kati ono omuwala asobola okubanga akwegomba nga gwe tomanyi naye bwogeza n'ofuna girlfriend agamba wamukozesa namwagala nandekawo namuteekamu ssente zange kati batandise okuhavinga power over you bagenda basula bana batalina fan groups muno bakoze concerts Israel Mbonye yakava mu Uganda yajjuza natuula mu VIP ekyali wali nga munyumirwa kufa tunyumirwa kufa naye abantu bennalaba si b'e Rwanda bawano yesu tuyinza okwekwasa nti aba westerners bawagira regi bano abanyarwanda bawagidde Israel Mbonye Sali gundi El Shaddai baaliyo why they love the music wadde tebamutegeera gospel music asukka olulimi because it speaks directly to the soul ne secular music bwali edda nga tukyali mu nsi nga tuzinira ku nyimba z'abajamaika nga batuwemula nga tetubitegeera nga naye kuba mazinga nga tukuba ne gospel music bwali tetwetaaga bitegeera when you pray mukama ekisa n'akikuteeka ku bulamu bwo nawe weeyise ng'omuntu aliko ekisa tewomala ge weeyisaayisa alinga omuwala gw'onoogamba nti agamba ndibye teri musajja nkwana naye ng'ozunga ebigere bye tebituulako wamu teri akubeera mukona maddu kulaba tugambe ebisambi biba bweru ozunga oli ku buli wamu oli ku buli stage buli kivuluko oli abantu talinaako oli gyagamba nti exclusivity ku muwala tagirina naffe abayimbi twagalako tutuuke ku kivulu bagambe yategese ekivulu gundi njagala gendayo kubanga siteera mulaba so mulekerawo okutambula ennyo mutuuleko mu church ku Sunday ekivulu kya Sunday omuntu yenna akuyite kibeere after church service ku church yammwe omanye nti church yaffe service egwa naye tomissinga nga church service for any event kino kikwata ku mwoyo gwo ekivulu kikwata ku entertainment simanyi oba anyway nate n'abamu abaliwo nja kugereza nina omuyimbi gwe mmanyi wa House of Prayer Ambassador Tony is one of the busiest artists. Aina businesses, aina maduka mangi, aina family, atambula n'agenda ebweru n'asi, aleeta ebintu bye yabyereetera mu Uganda. Tambulangako mu lunch hour ng'ali mu Uganda. Kye bayita Sunday service. Nze njogera ku church mwendi. Omwana oyo. Bweba luna sawa ya service musanvu nobo mweza message tadiramu mu church aidajja kudda magambe sorry wampeza message ngandi mulancha wa mami naye wabadde ngamba ki church is church because erijo yola amaanyi nekisa agagendo kuwanirira mu industry jolaga Amina nekira muve ku bawala abayimbi abalenzi mami linda ko awa yakubira to papanyo a fan created a group nanteka mumbu agitumye Ambassador Tony Music Fans on that day they added me Renajivamo and they told Ajikola tisibera mu groups z'aba fan kino kitutwala kufanyo omuyimbi omu yawasa on Ambassador Tony abadde atuwa obujulizi omuyimbi omu yawasa muyamala okuwasa bintu byayogerwa bingi nnyo mu kwogerwa ebingi nina ebifaananyi by'abawala aba bataano nga fani we yabimpeereza nagamba ono yamulimba embaga nono namulimba ono azirise ono akaaba ono akola bw'ati lwa bulungi saabikola nange nabirekawo naye bafaani bamwe babanyenya nnyo awo ey'okubiri tukomawo disciplinary committee fagawu finagaga n'ebintu ebirala bingi n'ebigenda okwogerwako era wali bwe tuba tukomekereza tugenda kwebuuza ani avunaanyizibwa ku bayimbi abalemeddwa ofuna embala katujje badde nina kyendagala okubuuza disciplinary committee tubeera nayo batugireke eyawa ey'abagospels kubanga kati emisango gyeyongedde oli yabba mukyala wa munne oli nabba omwami w'abandi oli nakola bwati oli waliwo sente ze yeewola yakebola ku bantu mukaaga bamubanja obukadde mwenda tabuzaayo disciplinary committee ajje omuntu alemereddwa katonda omwagaza ki bw'walokoka twakwasa yesu Morist ayina ekibuuzo naye oba mbadde nsaba nkikubuuze dda kubanga bwe nkireeta kati ogenda tabuka abadde abuuza ku w'abayimbi onaamukola otya ani omutegedde tomutegedde omwa gwakulya ng'okwaka kw'abayimbi onaakukola kulindeko tokogerako tugende wano finagaga wali ogiwuliddeko finagaga FNGAG
No. Fagawo wali ojiwuliddeko? Yes. Fagawo omukulembeze wayo omumanyi? Prince Nick. Yakyuka. N'ateekawo Linasi. President ye Wesley, right? Kati CEO bamukyusaamuko. Ye Linus, Dr. Linus. Eyali yesimbyewo ne Wesley. Abaana abafinagaaga banyiivu. Balumye Jeko. Finagaaga, Federation of New Gospel Artists Association. Lwaki ba New Gospel Artists balina Federation nga bagiyita new? Bakimanyi nti enkya wagenda keranga tulinawo bannyina nabo bakole nnyo. Abakadde bano abafagagu baganya okwagala abaana bano era balina obulumi. Si bakadde. Bokubanga bona ogamba New Gospel Artists kati next time tugenda kuba n'abapya kati bantu kyogala tubateeke mu fagawu nabo banaba bakaddiye. Waliwo okutandika ekintu ng'okitandikidde mu mutima gwa rebellion. Abantu tonalaba kintu kyonna otandise. Anze nkyayogera byange. Sabononyezeko ku Derrick Rich olunamaliriza ompeeko ku Amy Miles. Abaana abo ababiri batandika ekibiina si babiri bokka. Kuliko Deepest Rhymes, kuliko Ggwanga Samix, kuliko Derrick Rich, kuliko bonna. Ekibiina ekyo kye batandika bagamba nti no temubawadde mukisanga abayimbi abali wano. Abayimbi bali abanene bakyefuga ate industry eri rotten. Si industry Fagawu eri rotten. Fagawu mukubera rotten akasente ke bafuna mu State House tebakagabana era waliwo akasente ke balwanira nnyo Laneke n'abakulu nga bagamba Laneke ayinza okkezibika ne bagoba Laneke mu buyinza nga bagamba Laneke ono ku ngeri gyagiramu akasente ayinza ozizza ewalala ne bakwata ne bamugjawo ne bateekawo omuntu asobola okugondera amateeka. Kati ekibiina ekipya kitandika lwa ssente. Si kasente kokka balina n'obukokkolomo bungi nnyo tulabako ku Derrick Rich ng'ayomba mami ayombe kyalabako n'ekirala Amy Miles manya tubulira obulumi bwe bwe tumaliriza tukomewo temuvaawo. Oli musajja wa kitiibwa, oli Dr. Mulamba, oli musajja omu ku bantu abategeera ddala olina God's Love Records. Oyambye abaana bano ba Amy Miles. Saa zino balina eddoboozi bamanyi mu industry. Naye n'okkiriza ne bakukozesa nga puppet. N'okkiriza n'okola n'abantu abalyake. Abasajja baakubba obululu. Abasajja baavaayo ne bagamba mu toyina ky'oli. Abasajja baakubba obululu. Naawe okimanyi bulungi Dr. Linus baakubba obululu. Dr. Linus okumanga Dr. Linus nawe otumazzemu ddala amaanyi. Gwe omusajja yasoma alina PhD mu busawo weekwata otya n'omuntu n'okkiriza omuntu nga amasomo gano mugulu teyasoma tamanyi na music kyeki talina na buyigizi bwa music omuntu ng'ekisookera ddala sina muyimbi n'afuga abayimbi ba gospel nga gwe bakubba obululu amazima gano mugulu tubimanyi byonna Dr. Linus bakubba obululu. Osageera bano emmamazi babano njagala eddoboozi liri eryasooka Dr. Linus njagala kuulira Dr. Linus ow'omulembe guli eri osageera muganda wange Dr. Linus gwe twagala okuwulira ow'omulembe oli wala si Dr. Linus owa saawa zineeno kati bakwadde owa CEO bajjeko omusajja ati Mr. Mulugayo osageera kwa omusajja tagobera tayagala bintu byanta tayagala abantu batali serious ne badako gwe Mr. Linus ayina enjala. Kubanga oyagala kufuga n'ebintu bino si bya kufuga Dr. Linus oli musajja alina amagezi oli musajja ategeera oli musajja atakatonda okoledde bana video oyambye bali abasajja tebaziika ne Dr. Linus toziika manya Dr. Linus oziika bali abasajja tebakyalira abantu oyambye abantu bangi Dr. Linus golaba ate bagenda kwonona n'ewoomu yaffe ku God's Love balowooza nti nno ebirimu wali waka tetugenda vaawo eri wakanze boy ndi God's Love family kati God's Love bagimanyi eziike ekola byonna nze recent bampadde ne video tulina omwana Stacy bamwadde video kati ebyo ebintu byonna ogenda byonoona mu bantu abayononekedda Dr. Linus njagala kimanyi bino bigenda kutuukako njagala otegeera amazima oyige industry egenda okutambula njagala oli Dr. Linus oli omusajja alina humble spirit va kubana abasajja abali hungry to rule. We are not here all about ruling. We are
all about leading the industry. You are spirit oriented. Oli musajja atya Katonda. Oyambye abantu bangi nnyo Dr. Linasi. Nenjagala weesale ku basajja abalina emitima emibi. Abasajja ababba bakubba obululu Dr. Linasi. Abasajja abatalina mugaso mu industry tebalina kye bakoze. Abasajja abatalina kye balwadde mu industry. Omuntu n'ogenda ku national TV n'oyogera nonsense. Mbu simanyanga igwe simanyanga mwagala katimba kolere ki. Are you mad? Oyagala ba okole kiki kyokola mu bufuzi vaako toyina kyoyambye bantu gwe kanyina kera ku macha no criticizing abayimbi osegeera njaga Dr. Linasi oveyo wesale kwa abantu zonnuma oli musajja mulungi musajja gwenzo numa vamu aba abantu jango twejunga konga generation ya fempya kubanga mu abantu betuwetaaga mu abantu twagala okola nabo Dr. Linasi oyina omutima gwe musajja akwata God's love no yamba buli omu atalina sente nokola music kubwerere abana oyambye abayimbi bangi muno mwenda singa abantu tufunamu abantu nga basatu ne tufunamu Mami Susan ne tufunamu Dola ne tufunamu abantu bani abalala Dr. Linasi yennyini aba abantu tubetaaga naye emitima gyamwe namwe mutaluzamu kamera ekisinga ddala okunnuma abasajja baneno industry baji exploitinze babye sente mu government bali abana babakozemu sente abana batutte mu high people bali sente zino tebagenda azirya ne mu state house twatusedda kati mugenda lwaki enkoko enywa amazzi tefuka wosomye byawandiikibwa Matayo 21:22 awagamba Yesu yakuba abali batundira ebintu mu yeekaalu tetugenda kukkiriza abantu baneno kumanyira industry yaffe tetugenda kukkiriza abasajja baneno industry yaffe bagifudde binyeebwa so bebeeroboza bali abuli abayimbi batutunzeyo butunzi Mami Janet mukazi mulokole president waffe mukazi mulokole Jerusalem sale alirwedde okolagana ne generation eno generation we are not ready to sacrifice our industry. You people mu exploiting the industry mugitunzeyo awadi musu abantu bamwe we are not going to sit down and relax as fools. Enough is enough. Bible yegamba nti when God did Katonda we yava mu Saulo n'alonda Daudi osegeera Saulo yasigala afuga. We know you people have power. We don't have power, we don't have money, but we have the Holy Spirit, we have God that is going to Daudi yali munyomebwa nnyo tebasuubira naye kyekiseera new generation take over. You're going to see tulina obulumi bwe tulina ffe Finagaga n'oluzungu luvaayo balina obulumi era bagamba singa industry neina abantu basatu nga Mamisu gwe nina kati kwendi ogedde ne Dola mbadeko nze sewulidde mpulidde nnyo gwe kasoke Fagawu elemereddwa bano bagamba Fagawu elemereddwa Fagawu okulemererwa batelemereddwa ekibuzo kiri nti ekigendererwa kya Fagawu kyali ki mu kimuwoza nti elemeredde esobola okubanga eri ku bigendererwa byayo objectives zaazo vision yaabwe mission yaabwe bakyali in line ekyo ekibiina kye muliko kya muntu Prince Nikakaikai ne bano nga bwe bakedde ne bakola ne Prince we yali era baddembe okukola ekibiina naye what is the spirit behind it lwaki okoze ekibiina kati saagala ekibiina kirungi bwe mubanga muyina ebintu bye mwagala mukole abalala baganya bikola naye obulumi bwabwe nga bungi bagambye bali abantu tebaziika tebakola ki tebaziika tebatunda mabugo mukole sente musasula aba funeral service bajja baziika Fagawu si funeral service ani yagamba nti omulokole otuse ku level okabira bakuziika ate kati awo tuba tusse nnyo naawe baziikaani muyimbi kyafudde ne bagano ziika n'ekirala omuyimbi okufa omuntu asobola obutaziika nga yabadde alina ne byakola ekitongole kisobola owandiika n'ebbaluwa yes kituufu ekyo naye ekizibu kiri kimu mwagadde okufa okusinga okubeera abalamu kati bwe muba mukayanira maziika gammwe ng'abalamu mufune bye mukola abantu babasupporting so ekibiina tekirina buzibu naye muli bakaawu temuyomba ate temupuutinga balala down temubakuba temubavuma kati mwe muveeyo mutubulye kye mugenda okukola
batandise okutambula muntu baba wensigo balina kujja babugambe ekibiina kyatandise fe objectives zaffe zezino ekigendererwa kyaffe kyekino tugenda kukola bwe tuti era tusaba mutwegatteko abantu abagenda begattako tebagenda begattako kubanga muyomba bagenda begattako olw'ebigendererwa bye muyina mubanga nange vision yange egwa mu yammwe nja kujja mbegatteko era tosobola kkaka bantu waliwo abali okay ne fagawo very okay era waliwo abagamba tetuli okay kati bwe muba mubaleeteddeyo ekibiina kati temulwana ate mubayite buyisi bajje ensonga zammwe muzoogere mu meeting gye munaaba mutegese obukaawu bwammwe kati temuba bakambwe kubanga ensobi balize bakola nammwe temumanyi eminzaani eba ye munawe osobola ozikola kubanga abantu bano be mugamba okuyamba si mmwe mubazaala si mmwe mwabakuza abasumba be babalemereddwa mwe mubasobole kati nefagawo esobola okuba nga erina ebizibu byebimu kati nammwe mukakkane musooke mukakkane abaana abo mbamanyi Derek ne Amy Miles nabasinkanako kolumne Dipas bali ku mpewo after ne basinkana era ne bambulira nti balina ekiroto ky'okukola ki ekibiina okwegatta yes ne mbagamba kirungi bwe muba kye mwagala nga kiri temuli happy mukole mwogere n'abantu abagala obegattako babegatteko kati obuzibu bwonna kubanga mpuliramu ebintu bingi ne byonna nga si bya buweereza gavumenti ebawadde ssente kati olutalo lwa ssente waliyo ssente ezijja ez'abayimbi era abasakirwa bafuna kati weba gospel kangeze neefuna ekyo bwe kiba kyekigenda obbatabula then obuweereza mwabuvaako yafunako ezasooka nkubeeyo akasimu owulire bw'aba yafuna ezasooka then z'abayimbi abali mu federation oba bonna kati ate abayimbi be tuyita bonna temusobola bamala Uganda ina abayimbi bangi whether gospel secular kati we munatunira ssente za government ezigenda bamala ne babawo obumbi busatu abayimbi ba gospel muli bameka mulekeraawo biwundu kiddewa Mukama Katonda eyakuyita abaana bano owulidde obulumi bwabwe bwonna he can provide then we muba mutunulidde government nga ye jaira wammwe kati wa Katonda munoonyayo ki Ndede mba musaba abayimbi muyimbe nyimba sinagagogamba tebakufuuye mu ngombe okay bakole ekibiina naye mukakkane musale pressure musale speed gye muli waliyo abaliyo kati abantu bonna babalinze kulaba kye musobola oleeta ekiri different sofa kye twakalaba muyomba kati mwekerawo okuyomba mukole abantu bagenda kujja abayimbi bagenda begattako n'omuyimbi Dora Jimmys alina omuyimbi bamuyita Giovanni bw'aba tali mu fagawu ajja kujja mu fenigaga bagiyita batya FNGAG so bagenda kujja naye ekibuuzo kiri nti lwaki mutandise ekibiina ye sustenance yakyo bakitandika okulaba nti bagamba fagawo must go and finagaga must stay because ekyo ekigendererwa kibi tugume kigendera kiba kibi mu kikyuse nga bukyali bali tebeetaaga kuvaawo mu kukola abantu temubeera nga basadists nti omuntu omulala amala kkaabagga okufuna essanyu obona alina kugwaggwa okwambuka nedda musobola okubeerawo ne mucoexistinga ne mukwatagana temuba nga basakula muli balokole temukola bintu byansi bireeta mu church mubuulire enjiri ey'obumu gospel artists obumu bwammwe si bibiina mutandike ne attitude zammwe ezo nti waliwo akulwana teri akulwana you're nothing teri abalwana muyina ki abayimbi ba gospel apart from a song what else do you have they don't want to work asamu waka kati mugende mukole tulina abayimbi nga balina ne kye balina nga they are down to earth they are humble Tafe Blaze aina piggery project nene nyeri eyo kachiri njagala mukyalirako juzi wano nino mukyalira tetwagala bayisa mu maaso naye mutuleetera bayisaamu amaaso bw'oba oyina music ajja kwogerera naye musumba dedikire kyasuubula China oyo mugaga jasalwana bana abatalina ssente wali abantu abamu nga tebasuubula China nga company eziri mu Uganda zezaabwe okusubula kwa bujjo nange nsobola osuubula nange nabye nsuubula China nesirinya abantu ku mitwe so no tukyuse attitude ey'okukola ebintu fagawo weba tekola naffe twali tuzeeyo kumpewo ne tukuba fagawo
nga twagala batereze era nebaza Katonda waliwo ebintu ebimu byendazi batandise otambula that is good naye abatandika ekirala temulwana ne bali mutandike ebyalema bali bye baba bakola mukola mubikole temwogera bwemwogera bagaba amabugo mugende muziike mugaba amabugo bazigabe ku ground sente z'amabugo muzigabe ku ground mutubulire abayimbi gundi mbale baliyo bameka be muwadde mu accountability transparency mugikole fagawa amazime jayimira naye gavumenti ki twalemererwa nayo yennyini esobola okukkiriza nze nina abantu benda banenzikiriza neŋŋamba dola yansinga naye tusobola okukola wamu olugambo sisobola kukola sho gyokola mukwano balimala kunkuba mpi n'omanya ennaku zino waliwo promoter Shaddai naye mukwano atuwe ku ssente omwana ngalaga nnyo nti ssente zazaagala buli wakwata musawo omusota gumubajja bannange ekibuuzo kikino oba nsooke wali nsooke wali nsooke wano nsooke wa sooke ng'olina badibula ate kati bwe nkukolako olugambo essaawa eno tonyiige tugende ku fan groups z'abawala wadde oyogerako omwana yampereza message kangisome nga bweri ejja kunnema okunnyonnyola obulungi ejja kunnema okunnyonnyola obulungi no ngenda kikola bulungi actually omwana oyo weeyiganga good mukama yebazibwe Dora James nkwagala nnyo webali kuweereza wabula okoze bubi nnyo okutuwa ennamba nga si yamma Misu yali amanyimba wadde ennamba yo nga bali mu kompitinga kuyimba luyimba lwa Levikson okuluza mu luzungu luluwa olwambeera baluyimba mu luzungu nkamyazi bright antenini king lansi abuleboze ekimusumbuwa is not in beyond when you ask him he said in situation what is the best in the situation chevi kwali ku TV bajja mugamba oyo mulongo wa maama we omwana nga nnyonnyola n'agamba I was a genuine fan mu kusooka yansaba sente ng'agamba ayagala kwongereza ku video mitwalo 15 nenjimuwa ne wayitawo ebbanga n'angamba alinamu obuzibuzibu we met somewhere they met mbwe ayagala munnyonnyolamu ku birooto bye omuyimbi bwe yabimunnyonnyolamu n'amugamba osobola okundekerayoko oba n'onfunira omuntu ampoli miliyoni 2 miliyoni ezo we bamala okuza omuwala n'amugamba kangezeeko yamukubira essimu ezakalekereke omuntu ng'afuna omuntu amuwola ng'azimuwa bwe yamala okuzimuwa n'atandika okumuba obubi omanyi kati renti emyezi 2 landlord yangoba omuwala n'amugamba but I'm just a fan why would you ask for all that omuwala n'amuwa emyezi 2 asasule bwe yamaliriza ekimwewuunyisa wano talowooze nti tumuliko nnyo kale tukomaawo ajja lowooza tumuliko nnyo kubanga kati atandise okunyiiga atandise onyiga amasimu nedda balima siyenze yegwe omuwala ono sente we bamala ozitwala yamala ozimuwola omuvubuka n'atandika bwe yamala omubbeeza ennyumba n'atandika omukubira essimu nga mutiisatiisa amukangatiisa bwe nkifuna ewalala wonna yes ngenda kugira omwezi gumu 2-3 gweyewolako sente n'atandika omuteeka ku nninga namugamba wabula omanye omuyimbi gundi ye yanzijako sente gw'oba ogenda obanjeko yessimu manyi gwe omuwala nga bawamba ebintu bye byalina ka bizinesi ke nga babitwala faani omulala y'obuzibu bwe bwakuba nti bwe yasasula akasente bwe yatuuka akasente ka t-shirt bwe yatuukayo faani asembayo pulira faani asembayo faani ate obona nti byule nti kubanga waŋŋaana okwogera manya ng'ogera oba waŋŋaana ng'ogera manya onfaddeyo leero nyabo akakange kamwaka gumu tekanaweza 2 omufaani omulala asembayo yagamba bamusuubiza ngatto ate ab'embaga kubanga bo nina bangi abo batugira tubaleka kubanga oyo yasuubiza embaga ebadde genda okubeerayo mu November mbadde nsaba nzikiriza so late is not an escom but I have to do it because wano wendya ku lugambo oba obibulidde bulungi oba mbiddemu kankole nti kinanjo kyankimize
Mwana naye bannange kati olugambo alusaziza oyo yennyini owa November ate gundi we psychopath yatandise okubira bannamawulire alo mpandiikireko kinaazannya na mulala alo bakawandiikayo bbiri zisobola zikuyisaamu bafani kansookere ku bafani be bayita abaana abawala nga mwenna twalidde wamu kubanga buli muntu alina omuyimbi gwawagira era buli muntu alina omuntu gwayagala gwe nga ggwe olina amagezi wakeera ku makya nga sente zo zipulaninze ogenda ziwa ddora wakeera ku makya ng'ogenda kufumbirwa ng'omuyimbi yo gwogenda okufumbirwa okay nzikiriza naye gwe buli muntu agamba nti mpaako ng'omuwa kati abaana abawala kyemulina okumanya omubiri gwo teri agufuga kasi tojjamu empale nga togenda kufuuyisa na musawo okukebera ebiddako bibyo era mulekerawo tulopera abayimbi kati kubanga nammwe tebabakutte nze mpulira omuntu gwe bakutte gwe barepinze omuntu gwe bafeze omuyimbi n'agamba ntunda bino n'omuwa ssente naye bw'oba wakutte n'omuwola zezo naffe tuwola abantu ne batatusasula kati bw'oba wakwata n'owa omuntu ssente n'akulyaza amaanya yiga omulala tomuwa bafaani muli bantu n'abayimbi bano bantu aba bulijjo balina ebizibu era muli okumpi gwagenda okusaba bw'aba ng'ayagala ssente amuli okumpi gwagenda osaba bw'oba ozirina ng'oli available nga mu kifo ky'okujja okumuwagira music we kati gw'ofuuse manerenda bagenda kubba kituufu bw'oba nga ggwe nga buli lwabe omuntu waba n'ennyonto omuyimbi wafuuka kabuyonjo manyi kabuyonjo buli lw'oyagala ofuuyisa ogendayo n'omulala ajja be ready ojja fuuka akataasa oyagala okunaaba engala nabiromu olina okukeera ku makyanga bw'oba oli mulokole keera ku makya katonda gwe wasinza agamba kukola ki bano abalenzi okukukwana kya bulijjo its normal okukukwana bw'ayaka ennyo gw'olina omulaga nti oli mulokole tokkiriza naye yennyini atula eri agambe nasanzeeyo ono bukyangamba kwana ono yaganye kati abawala muli available nnyo nammwe bano omuliro gwonna okwaka bagenda gumalira ku mmwe ate tegenda zikira kati nakyazaako oli gwotegedde faani n'atandika kati awo nno wonna kati olwamala n'agamba anonya public sympathy omutegedde nange neŋŋamba byonna obintuma kambimuwe abimwegambire kati abawala abalenzi bano temubakwatirwa kisanga balina bye baagala okuva ewammwe simwe mubazaala simwe bw'oba osazeewo ofuuka sponsor beera sponsor w'ekyama bwe bakubba omanyi wagwa mulo osinga ekivulu bwe kisala promota kati abayimbi ba gospel ekibuuzo kiri nti mwalokoka kubanga osobola oyimba nga toli mulokole kituufu bw'oba oli mulokole omanyi bayibuli ng'ogisoma byegambako ku sexual sin oba immorality teri muntu atakerangako ng'ayagala kwegatta taliiyo mu bulamu ffenna tukeranga twagala kati enjawulo yeyeegasse n'ateegasse bayibuli eyogera mu Galatians 5:22 ebala by'omwoyo self control weefuge wejjeeko ebintu ebikuleetera okubanga binaakusuula mu kikemo ffenna sitaani atukema ekibaleetera obuzibu muzunga n'abawala tosembereza muzigo ku muliro omuwala waali ate nga n'omuwala akwegomba abamu tebabeegomba abamu bazze kubasuula intention ye ngazze nga ye kye yasalawo sitaani agenda mukozesa buli mulenzi ajja kwebaka naye oba muyimbi oba si muyimbi asobola okwebaka nawe kati gw'olina okwefuga ng'omulokole singa omuyimbi ng'omulokole omuntu eyayatula mpulira kati ekizibu waliwo okubanga wakeera n'olokka n'ogaana omugoberera Kristo kubanga okugoberera Kristo bikolwa kati bino ebyokuyimba kirabo talent yemu ne Chameleone gy'alina yemu Kenzo gy'alina talent naye ekigenda okwawula si luyimba neeyisa oluyimba lw'oyimbye singa Kenzo alutuulamu akusinga
lwaki he has a talent ayina ne center ayina ne professional asobola ofulumya oluyimba olusinga n'olulo ekigenda okwawula ku muyimbi wa secular n'owa gospel bikolwa byo naye bw'obanga okyayagala okwegatta nze sirina bigambo byo Kristo waba yakulemererwa sikusobola fena bwe twaloka twekwasa Kristo atukolemu omulimu buli nnaku mugamba Mukama prune means gyako amatabi agannemesa kati Mukama nze wemba kimugamba ngwe tosobola kimugamba nga tuli ku front line ebikemo bikusemberedde ministry gye mulimu sitaani eyagirimu mu kusooka mu ggulu so kati mwenna amanyi tactics amanyi ekyokukozesa bw'aba yasobola influencinga bamalayika ne bagwa gwani asobola okutemputinga n'ogwa toliyimba kumusinga kati olina okwefuga noga ndi mulokole Mukama nsaasira kati lwana wejjeko ebikemo va mu bakazi muve ku pornography olaba omuyimbi nze nina abayimbi naba saving enamba zaabwe naye ogenda ku status ye nga bawala abaliko bali half naked malayika zaagwa ateggwe sitaani yakema Kristo nga Katonda ateggwe balina bakyenyumiriza namwe okubeera n'abawala nga bali bwereere omukoleyoko ku nkuŋŋaana muyite abaana bano ab'obulenzi mubatuuze abasumba babe bakola mulimu ki abasumba babalemwa tukitwale bwe tutyo kubanga newe babaloopayo teri abayamba basigala bwe bati abasumba tebannabalemwa abayimbi bwe batuula mu church baagala genda kuyimba si kusaba babyawule tebaagala kusumbibwa baagala bwajja kangeze kwa house of prayer musumba muyita yamwe muzindalo kuyimba tazemu house of prayer kusumbibwa olina okukkiriza nti oli mulokole weetaaga enjiri ng'abantu abalala bonna eno talent yo yemu n'omusonyi wa jita yemu n'omuntu omulala naye n'atuula n'asumbibwa ate abayimbi ba gospel yite batugamba babiri nti bano abaana babaweereza obwerere tetwali fembi ne bafuuka kino ekifuuka kyanjawulo nnyo nze mbeera ne pasita Bujjingo omanyi nuzi ze baakamuweereza nzije nkwata essimu nzikulage n'agimpa nze mbaddamu ne mugamba mbi Mukama akusaasira amanyi n'obbasabira bulungi nnyo ng'omwana yeeweereza mutowe nga yenna ali ku ssimu ate nno kati ekyenjawulo ekiriwo abayimbi bo be baweereza bali abayimbi beeri tojjukira mwana kye yatugamba ali ku Lwokutaano n'omuyimbi wa Sakiro eyaŋŋamba n'agamba yinayebananga omwana wammwe nga yakula bulala nakitone tugamba nedda kati si buyimbi ekizibu kati si muyimbi si mulokole mpulira bw'aba yalokoka then takyusibwanga bw'aba yakyusibwa yagwa alina kukkiriza nga prodigal son n'akomawo ewaka n'addamu n'asumbibwa kati ekizibu balina amalala agatabaganya kutuula kusumbibwa they feel so important nti bwentuuka nina kutuula wali bakadde ba kanisa nina tuula wali ki I have to be recognized nina okulabibwawo nti wendi so and saatuuse balina okumpa special treatment no nga bwe bayisa abalala bonna abalokole bw'olina okuyisibwa nze gambye ndi mu house of prayer nina abayimbi abali mu house of prayer nga batula ambassador Tony tatulangako ku kituuti ambassador Tony yali mu kwaya house of prayer kuva ku Bati Valley ne wabaawo indiscipline just ya indiscipline ye yatuuka late mu practice ne bamuwumuza ambassador n'atuula bwe yatuula yadda mu kibiina taddanga mu kwaya takayanira akazindaalo ekiseera ne kiggwako ng'alina okujja kati nabagamba ekizibu obudde bwange obwa rehearsal ne mu kyaki asaasabiramu abayimbi bano bwogeza omusumba n'amuwummuza ng'ekkanisa agivaamu pasita Nwana bulungi nnyo nga naye atandika eyiye ate omuti yatandika muzitandike Pawulo yagamba byonna byonna ne Yesu baamugamba waliyo eri abasumba boogera erinnya lyo naye si kitundu ku ffe n'agamba bwe babanga bakola ki tebasaasaanya omwana asibyewa naye mama obukadde obubiri lwaki tobuwadde nze nemboogera mami ali bulungi siri abwetaaga toli siri aneka asibyewo obukadde bubiri mbumuweeyo amanya ataano ag'abenzi yayina engeri kyayagala okikolamu abenzi bano tuli ku bujulizi bwa saidi emu obw'abakyala ate n'abalenzi bwe tubasinkana bagamba nakikola naye oli omukadde kati nakyuka kati omuntu bagamba nti ndi mupya nawe munange benefit of doubt omuleka n'olaba kati abamu bagamba sibikolangako abewakana kati sinsabola tebalina bifaananyi evidence naffe tetugenda obujulizi bwe nayina nawona nta nesibukuwa ku olwo tulina n'obw'abaana naye ate oli eyavunda ye tumukoze tutya yawona ajawona tukkirize Katonda amina producer nsaba ompeko ku mami Sunga ye mulane bad black banna kati nkole ntya ye mwesanga ogambo ne kubabo kati njagala kyembansi mbe nayo omutima guganye kati kankikole kati mwene mulaka mwesanga wa
You are happily what's ne mutulumye emeto ne taniko kutebereza bali tebali waka bali kolachi katuje. Badia tubatumide elanga tubagala nnyo. Planning wife. I honor planned wife. And you're planning wife. And nze mukyala wa planned husband. Tubagala nnyo tubatumide era twongera obajjukiza. Paka kuwulira bubi. Tuli ku headquarters. Omanyi? Katonda teyatuwako assignment y'abalabe baffe bawuliza bulungi. Buli akeera n'agamba nti kati mpalana Bad Black. Assignment ye eriweti. Lalika bulungi, lya bulungi, smiling. Sembe zaggwe. Webake. Buli kimu. Makula Bujjingo. To the fullest. Nze I'm happily married. Nkaddamu I'm happily married. Ali happily married atenga n'eddogo terikyakola. Bane mukyazunga nnyo baddi. Banange mufuna yokola eddogo terikwata ku mwana wa Mukama. Temala budde. So mwesabire nze play for yourselves baddi akwetacheta sala zamwe play for yourselves mweraba. Because we are playing for ourselves. Mbadde nsaba mbuli kati gwe abarekolako otyo bwe wali abo noza ku Grace kandi kati Bad Black naye wamuzadde naye muganda waffe ekisooka ndi munna Uganda ekyokubiri ndi mukyala mulokole ekyokubiri nesalirawo abantu benkolagana nabo ndi muntu mukulu ekyokusatu Bad Black ntude banga ndowooza nga twogera and we meet wakwate biba bya kamera ate naye yennyini ngagamba sijja kuba kifaananyi kati kwolwo lwe twali ffenna naga tukole ki mwekwateyo ka video yes era twali tusinkanye Bad Black alina obuweereza bw'atandise yabuwandiisa Bad Black anobuweereza nga abalokole wemugaana okukola Katonda ajja kukozesa ki amayinja gagenda kwogera kati Bad Black mu 2022 twogera ne tusinkana nambuulira nangamba kino na kino ne mugamba hey why not kikole paperwork naggwa byonna kati this year nga bweggwa ayagala ku start kicking off so that kitandika olwaningira ddala nga bweza agenda tandika ekanisa lyali yatandika kuli oluguudo lw'Entebbe yaggalwawo yazzeemu n'agitandika kanisa obuweereza si kanisa obuweereza kwekkola ekyo Katonda kyayagala okole kati obuweereza bwe bwakujja bamalaya ku nguudo naye yabagambye naye yagambye ani yabukola Damasco yakolako ne outreach obeemu ng'akola ki ng'abanona waliwo malaya yatula embozi kanji kunyumize yali avuga emmotoka n'abako wayimirira bwe yapakinga malaya naggula olugi wuliriza embozi bwe yali mukwano obuweereza butandika malaya naggulawo olugi n'ayingira n'atuula bambi n'akwatibwako namugamba mukwano nswalawa njagala kujjayo kati awo omuweereza wa Katonda namugamba mbadde nkola lugambo Bad Black yambulidde gundi gye twarecordinze tugenda gireleasinga nabadde naye mwarecordinze show era tugenda gireleasinga nga mugiyita mutya era ebimu byabadde atuwako experience yo ku bamalaaya naye ekintu ekimu kyeyayogedde n'agamba abasajja muve mu kugenda okukima amalaaya ku nguudo nga bwe mutu planning yatuba planingira agenda bakuba no omusajja olumbye malaaya omubiri gw'oli sure teguwangulwe mukazi oli oyinza ogenda ku street nojjayo ate muzimu gwe kati lwaki yagamba nze gye nnali bajja kumpulira era bampulira n'abamu mbasinkana kubanga yatandika dde bakuŋŋaanya n'akola fellowship ne batulakayalokokera ddala ekyo ye yakino kyatula era yakyatulako nti alokose kati obuweereza bwe bwakuyamba ku bamalaaya banga ngamba waliyo n'abaana bato ye yayingira obwamalaaya nga alina emyaka 16 kankweka akatini akali mu sho emyaka 16 egyo agamba alina ekiro bwe yeebaka n'abasajja n'agamba ye mpozi abaddugavu yayita yagala batambuliramu nnyo abazungu yagamba n'omunaana ekiro ekimusima layini kasitoba muyindi na muchina yagamba abo teba ne 10 abawuba n'abiri mpulira bibyo otyo linda sho nange mu byansi sho bagiyita batya Makula sho ogenda wama niyonga
no, what can I do? Kati, when you kwata ka video wa checha kusesanga agambye play for each other. Ebya badwa kabira ndeka ndekere mukwano gw'ekyali nawo. Etandika ndi Makula show. Soon tugenda kuba tubabulira. Mujja tubulira di very, very soon. So what should we expect? It's a health lifestyle. Kwogera n'abantu abamu nga balina testimonies ku bulamu. Baba lokolo basiba lokole abalala topical issues. Okay. Kati ejimu emiramu anja kugereza. Onasobola tukyaliza ku Musumba Bujjingo kubanga tulina bingi bye twagala okuwulira okuva gyali nga gwe presenter. Ngenda mukyaza naye tukyalinamuko obuzibu. Tukutume ku bibuuzo byaffe. Mujja pintuma. Ojja kundoopa. Nja kiwandiika ku TV. Nja mukyaza bw'aba alina okugenda mu show twogera ne producer ne mugamba ngenda kyaza gundi. Bwamugaana. Bw'agamba nti takwalifyinga kutafitinga mu show nga tagira. Wali taba MD, wali aba mugenyi wa show. Ate show si ya producinga. Nandiyogedde naye. Damucho oyogedde ogambye otya? Producer bw'agamba tagwanidde. Era yali alina okusooka namugamba oba tumusoose n'agamba asikati. Omulajjala wa Soul TV akataleke keri Gospel World. Viga Awards ayongezeddwayo omulundi ogwokubiri. Bazongezayo ogusooka ogwokubiri ogwokusatu. We are now anticipating nti ekinene kijja. Yatugambye abantu mugume be banominatinga kyaleeta kyo okusinga kye mulowooza. Ekisooka okwongezayo kasitodda n'ekintu ekisinga ku kyogamba nti kyewali otegese. Kibi nnyo okuba nga oteeka ekintu nga toli ready. So bw'akyongezayo kiri fine. Kiri very okay. Abaana bonna bali ku TV bagamba nti no abalenzi temubafuddeko mufudde nnyo kuguninga gwe mama chat girl. Oyina yesubi eri okututegekerayo ng'abalenzi. Abaana abalenzi ebyaddala. Bakutte layini ndala. Pastor alina obuweereza bulala bwe yaggulawo away from church girl babuyita pursuers bw'abalenzi n'abasajja era balina projects bagenda oyingiramu lwakuba ebyabalenzi byakwogera boogezi kyobudola baluddewo bulaunchinga ye tali mbino nti just counseling yeka abalenzi balina okukola ye agamba nti omulenzi ne banaakubulira nga tolina ssente so kati bingi byagenda okukola then abayimbi tulina si kibiina kigatta abayimbi no. My dream is to have a music label in Uganda managing at least abayimbi nga omwaka nsobola otegeka event nga sina event nga bwe nkwata omuyimbi kitegeeza mugulire ettaka muzimbira mu emmotoka start a life an artist. Kati mukubanga ekyo ekirooto njagala okituukiriza so I opened up an organization. So organization eyo egenda tandika. Etandika this year kangambe yatandika because already meetings zigenda Masso. Tugenda kuba tuyamba ku kye bayita gospel art. Oyinza okubanga art wa poem ayinza okuba kati nga balaba church laughs bakola ku comedy we bityo sabamu tugenda kwatagananga nabo tulabe ng'egye tuyamba abaana tuve mu kwogera boogezi. So already I have partners on board abamu balina South Africa. So January 1st tugenda tandika gye tuyita talent ya voice era nga omuwanguzi waffe agenda kuba afuna 10 million afuna emotoka afuna ettaka then aina a recording deal South Africa ya video then we are trying to work with audio producers wano tulabe the best studio we can work with nti omuyimbi ono bw'atandika tuyinza okuba tetugenda mu managinga ne tukickstartinga ekisookera ddala okuyingira empaka tugenda ziranga ne kusoola engeri gy'oziyingira naye ekisookera ddala a recommendation from your church pastor to participate. Kitegeeza buli muntu adde yasabye omwana agambye bwati nga temunnamaliriza mami ayogere ku bayimbi abeeyita ba apostles ba pastors ba bishop ba reverend kubanga kirabika okuba kisuse tebakyayagala saba balowooza baatuuka. Oli waddembo kyeyita kasitoba nga tokiri era oba tokiri. You can call yourself anything. Abasinga batandisewo amakanisa. Ekizibu anche tuddayo wali mukitandikira mu mutima ogw'obujja nga bw'olaba Sitaani bwe yayagala otandika obwakabaka bwe kubanga obwakatonda tayagala bamufuge. Abaana bana basinga tebaagala basumba kuba sina kubafuga yo pastor ina kuba your head and your leader yakulungamya mu kyokola
era waddembo okurebukinga ne because muyinamu that spirit of rebellion mugenda kugula amakanisa it's okay kanisa esigala efunamu naye gwe ng'omuntu bw'oba tosumbiddwa ogenda sumba otya mpulira naawe oli muntu olina obunafu naye weetaagako ementa weetaagako omuntu akuyambako osooka osumbibwe then katonda akuyite ekibuzo kiri nti are you called fe okuyitibwako tugenda kukulaba mu budde bugenda yitawo naye muyina obujja kubasumba because tithers offerings omusumba akwita agamba nze muyimirizaawo ampita n'ennyimba abantu ne bamuwa ekimu ekyekumi tebakiwa musumba bakiwa katonda yagamba banzibye Bible nebuza nga tumubye tutya nagamba mubiwemu 10 n'ebiweebwayo ekkanisa ebiweebwayo n'ebimwe bye 10 si bya musumba naye omusumba yabikozesa okuddukanya emirimu gya Kristo kati bana balina obujja abamu kubasumba n'abalala tebaagala fugibwa ate bagamba sifugibwa afa abunga something olugero libwe lutyo kati ekyabayimbi njagala mukyejjeko mubeere balokole mufune ekkanisa ebyo byokweyita aposo tekirina kyekikuwongerako bw'okyeyita tofunye mafuta gaakyo ne bwe banaakuyita omusumba n'ofuna ne ssente n'ekizimbe n'okiggulawo abantu bano abakuwaga abakwetoolodde abo beegendereze nnyo basobola okuba nga bakujja ku mulamwa n'ogwa n'ova ne mu kkanisa mwe watandika nja kugereza ku muyimbi Levikson buli omu amumanyi nti ye ne pastor Bujjinga close why is he still in his church tali mu house of prayer it is humility ayina omusumba we mu Kosovo amusumbye kuva dda njagala okyuse naye katonda wakusitulidde olowooza Yesu bwe yava e Nazalesi n'agenda n'asumba abantu abangi yalekerawo okubeera omuntu ava e Nazalesi era tujja buuza walokokerawa emusumba osobola okuva mu kkanisa ng'ogamba nti ekizibu kyange ekkanisa tekyabuulira njiri ekkanisa ya Kristo nene bino ebisenge tebikulimitinga naye bw'oba ovaayo lwa ndi munene mukwano olina okwegendeza mu Bayibuli mulimu bakabaka ababiri bensomako ennyo mulimu Nebukaduneza ne Kerode Kerode bwe yafuna amalala Katonda yamukuba luyi Nebukaduneza bwe yafuna amalala Katonda yamuliisa muddo 7 years namuinstatinga naddayo ku bwakabaka ekibuuzo gw'oli ki osobola okuba mu position ya Kerode ng'ajja kudestroyingira ddala olw'amalala abalala abakubye ye yennyini Katonda sistani kati abaana abamu bano abagamba nti ebivula abantu tebajja abantu tebampagira tebakuba nnyimba zaabwe Katonda yennyini yali beekubira is humbling them balyoka abazzeewo baweereze nga bamaze okukkiriza nti kati Dora ye musumba wange Papa Morris Tyagalasho. How should artists handle libido? Over these boys and girls should just marry and stop embarrassing themselves. Now, marriage, ekisokera ddala Papa Timoris, kwagala nnyo and I respect you. Marriage tejjaawo bwenzi. Kyovola aba Bible ine ekigambo kye bayita adultery. Wiru Bakasala yayimba obufumbo tebuwonya nkalamata. Anti obufumbo singa bwali bwonya obwenzi. Katonda tiyandigambye don't commit adultery. Yes. Singa bwali bukiwonya. Gwe wennyini sumbibwa Kristo n'omusumba omuveeko. Let Christ be your role model. Ogambe Mukama ninakola kye olunaku olwaleero. Bwakugamba weekuume jjawo ebintu byonna Sitaani byayagala okukulaga. Muve ku pornography esimu bweba yekuletera pornography eriso libali erikuletera okwonoona lyejjemu esimu bweba ekuletera okwonoona va ku smartphone with no following izoononya ng'ogenda subwe eggulu tebiri important esimu gyejjeeko dakasimu akatini muve ku bawala muve mu kwegomba okubeera n'abawala abo ekyokubiri bad company Bible egamba do not be deceived. Bad company corrupts good habits. You are so good. Oli agenda kuŋŋamba nga gwe oli ne bad black nze nina ensonga yange nkolaganye ne bad black wali ondabye ddi nga ndi gyali balina kujja gye tuli ne bwemba mu abaana bano abagendayo bo bagendayo okufuna linnya bwe yeekubya n'omuyimbi w'ensi emirundi gye naakaba ne bad black nga kifulumya kifaananyi emirundi gye naakabya ne bebe cool ng'ebifaananyi tebifuluma oba chameleon oba abantu bonna oba bakenzo nga siina kifaananyi naye abaana ba gospel bano kyangu omusanga nga alanga ekivulu ky'owa Sakira kubanga baamuyise Sitaani omanyi alina obutego bw'abawa ffe tuwe audience y'ejja ewaffe kyabagambye gwe n'opositinga n'okwata Katonda gambye evuba ondeetere n'okwata abantu n'ozaayo eri nze nina abayimbi bakwano bange bangi nava mu nsi neesirangangako kivulu n'ekyo ku status yange not on TV okukijookingirako
bwemba nasituka ngenda mu message ngenda bwogo ondaba nvudde nayo njapo sibaterako na ku status guys ndi wano mbamba gambye calm kati mwerabidde Katonda agambye do not be deceived. Abaana mwakalokoka temunnakula temunnanywezebwa temunnayimirira. Yesu yatuula n'aboonoonyi yaliye munywevu yali tannatandika na buweereza Bayibuli etulaga yasooka mu kisibo kya Nakwago nga tannatandika ministry ogenda kukola ekivvulu oli mu mmere olidde emmere ey'omubiri emmere ya food n'olya n'abakazi ngolozo ogenda kukola ekivvulu tujje lwaki tetukoma wano ekyo tekiba kya Kristo. Kati bw'oba oganye ofuga omubiri gwo guno ebivvulu bikyasala nnyo kubanga Katonda abantu betagenda basindika wa muntu nga bw'anaaleeta abawala gw'ogenda laba byakozesa olaba byakozesa kati ne Katonda leka asooka akolemu omulimu akwesigisa abaana be n'abawala mwefuge bannanga abaana bawala mwemazeemu nnyo ekitiibwa ku show ya Kupi Blay emabega wa backstage abaana musajja mulungi nga tabakwanye nje kugereza ojukira mawuli agafulumanti bali balwanira mwana wo kati ogenda kunyiga nti bwenge yababonyiga mukugambe waliwo abamu nga balwanira muntu batuufu abalanga bigambo nja kugereza wojukira mawuli agafuluma nti Levikson akoze okwanjula nina abaana bennalaba n'abampereza message nga bambuuza ddala wasiza ne emoji obukaaba ne mubuuza lwaki nangamba I have a crush on him olina gabwa bawasiza nze sigenda kuddamu kuwagira music we nendaba ye yakabira maaso gange nangamba mami why ne mugamba why what because of Levi Katonda yamundaganga ye bba wange ne mugamba akankubulira baba yamukulaga namugamba bwe nti waba yamukulaga Maria lyo yafuna olubuto malayika addayo ne gamba ne Yusufu kitomulekaawo yakyalira abantu abo ne mugamba saba Katonda agenda alage Levi nti yegwe naye wali abaana bwe batyo nga olowooza nti fani si fani akulabanga sex object ali possessed omwana yakabira derikirichi obuuzaako Professor Kayo omuwala kankubulire omukyala yajja nansinkana ku church service ewedde nga mani munange nebabeera kasonyi nagamba mami yeseebazamina nangamba sikoyinaako buzibu naye Katonda yandaga nga musumba mu myaka 3 okuva kati agenda kwera mwami nkoze bwe kibanga kwagala kwa Mukama nze anyaganye nagamba nze sikoyinaako buzibu just ekiseera kyo bwe kinaggwako ojja vaawo Mukama aleetayo mulala buloti nje emizimu egibakuba